Wano ku NTV omwaka 2023 tugumazeeko nga tugulawo studio zaffe empya. Kwaya y'abakoleya eya Gracious ebadde ekooka mu Luganda okugulawo studio zino. Twavudde wano twatandise okutalaaga ebifo eby'enjawulo ng'obudde tebunnaggwako nsonyi okwetegereza abadigizi abagenda mu bbinu ly'ekiro. Mu nkuuka gye twasanze omukadde ono Maulisia Paula Nalwoga eyavudde e Kingo e Masaka eyatugambye nti awezezza emyaka 12. Twamusanze yeepima ku bavubuka mu mazina agayinza okumukekejjanya amagumba. Nalwoga tetumanyi obanga yazzeeyo e Kingo kuba ensimbi ezamuleese ebisale by'entambula byalinnye ne bizimumalako. Ensimbi zo zinyizizza baba njeeko emitwalo 3 ensigala nga nnina 5000 omutwalo ogunazaayo sikulaba era njagala omuzira kisa anyambe anampumu. Evvumba erya buli kika lyawulikise abamu ne bavaabira ebifi katabi baggyemu amannyo. Eriyo n'ono gwe twasanze ng'alya ku kitone kye abonga omupiira ku bigere ne ku mubiri mu bujogoli bw'agambye nti asobola okutwala eddakiika 3 ng'omupiira tegugudde wansi. Kyenjagala kyonna okuteeka ku liiso kwegamba nga nkola nnyumirwa nga ne wendi wenkolera walungi dakiika nga 4 nga mala. Nga bukunidde twalingizzaako mu bakuba ettendo mu kkanisa ya Christian Ark Assembly nga bazze n'akatuuyo. Mu bifo eby'enjawulo abadigize nga tezinnakoona 6 babadde munda nga banyeenya ku galiba enjole. Akaseera bwe kaatuuse ne badda ebweru okulaba ebiriro nga bibwatukira mu bbanga. Bannayuganda kate ensingo zibanuuke ng'omwaka guyingirwa nga buli alina essimu agitunuza waggulu akwate ebiriro kw'anaasinziira okusaaliza abaasigadde eka. Ebifaananyi ebyoleka obulungi ebiriroliro munnange Ronald Galiwange yabadde ku kamera yabikutte nga byebongera mu bikoola by'emiti nange ne mujjirako enkoofiira. N'abeeru tebaabuzeemu yadde nga amazina gaabwe gaabadde awo bwe gatyo kyokka nga beewa ekitiibwa. Baabaffe wano nga buli omu abiibyanga bw'asanze. Ali ndi mbabiri kati gwalumwalumwa oyo ennyomba kubadala mungumenye seene nkowamwawo mwana kuko erivasalinga erivasatayimu binyumidde ennyo omwana ate okusinga emyaka emirala. Nga bwe nnakulaze omukadde azina agatali ga myaka gye wabaddeyo n'abato abazinya amazina g'otobabalira. Mu nkuuka eyatuumiddwa Tobongoota ate abaatalazze amaaso tebaabuzeeyo. Kamera zaffe twabadde tetumanyi nti abamu be tuziyisaako tuleka bafunye ekkonda ku mitima. Mutiisizza obadde ane mukozi nandaba temutatokaana babane n'abazina muzze. Ono twagenze omwetegereza ng'enjala z'alina kumpi zenkana n'engalo obuwanvu ne twebuuza obanga ddala akola emirimu. N'abira ddala nga taratusi n'abazino zesinga nonnaba obulungi by the way. Abatalina za soda Wilson Sebimatta abadde abaguza bwakata bw'ateeka mu bucupa bwa soda bw'alonderera. Abayise n'endeku obwedde abatululira ng'otwenge twatunda tuliko n'obukyu abaagwemiisizzaako nga balaga nti weewaawo. Abayimbi b'ennyambala ebeera yaabwe buli gy'ogenda osanga ndala. Abamu baatuuyanidde ku siteegi. Nga tuva mu bbinu twabuuzizza abamu ku badigize bye basuubira okukola mu mwaka omujja. Guno omwaka mpeddeyo oguwedde ne n'omwaka ogujja sirina nno kye ngenda kweyongerako bwentyo bwe ngenda okubeera. Buli omu gy'ali tumwagaliza 2024 ow'emirembe.
Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.